Lubongo ya omunoonyezaaki bwe nayogeddeko naye nalabye omuvubuka omukkakkamu ali nali manyina mukulu nkanga naye muvubuka muto ali omanyi mukadde nali manyi mukulu mu ndabika ye mulangaatire omulaba bwotunoloza manyi bali manyidde kulaba bampi ate omuntu omwavu olowooza mukulu naye I saw this young man handsome humble era njagala okuwugirako naye ninga bwenagamba bavubuka balina amalala mwami Lubongo yatubeera n'amalala yuwese kwitale jeno bw'omukubira essimu akwate essimu yo giina bagimpadde nenjikuba nga teriiko akalulu kaluma kati ali wansi w'ekitanda Lubongo yalumwa alinga nze ndoota nga ndi mukuba campaign smart campaign oziddamu birooto smart campaign akalulu kaluma especially ng'olowooza oba walikoze better naye we say in sports hard luck so njagala omulaba mugerenga basajja mugeremu mugambe mwami Lubongo yakalulu wakalabye why do you trade like this lwaki mukola ebyobufuzi bwe muti you can be better champion mumwetaaga you need his guidance toyinza kungamba nti yogakulembera ggwanga lino tabaako kyoyigira ku mwami Museveni we need to unite we need to forgive each other we are supposed to be alternative givers ebyo ebyamalala tebikola bali bazadde baffe line gwanga ffe tugenda okulifuga they need us bagenda ddi tukwasa oba oyagala oba toyagala jjajja lujja kukya nga tazuukuse nga Katonda amuyise nemanya is a champion muwe ekitiibwa muyigireko mwegomba baki nalaba wekitiibwa president adda asomesa value addition nengamba itizawa new tariff nga America byaga nti yongeze emisolo owekitiibwa president yaleta demonstration y'obucupa okufukirire mwanyi baseka terina minister ya amplifying byayogera bonna tebabitegeera kabere minister by'obulimi Yesu yayogera ebintu bingi kati bajjukira ebaluuta ebakunukiriza nga takyaswana kudda tujja kwegomba omusajja ono okuddayo mumulaba nga takyaliwo mu Uganda yensi yokka otambula okuva Kisoro paka Kitigumu Soroti nga toyina kuyimiriza kubuuza gwe lwaki ennyindo ye efaanana bweti lwaki oli muddugavu lwaki oli musiraamu akakofiirako waliwo emirembe wano ekyo kyokka kyokka ensi kyogyetaaza okole bino byonoonyeza Lubongo ya njagala mugamba ekibavumya omusajja ono kiki why don't you negotiate with him ebigirowoozo bye muyina mubiteeke ku ttebo naye abawo obukulembeze mu capacities ez'enjawulo nammwe mufugeko mu kiwulire nti abantu badisappointinga ayagadde nnyo bannayuganda ne bamudisappointinga mmwe mwennyini baana bamwe bataata bamwe be babbi mwami Museveni yayagala nnyo bannayuganda n'aleeta kituyita government aided schools oluvannyuma lw'entalo bannayuganda musomere mu masomero amalungi aga church founded or Muslim founded sente n'aziteeka yasasula pension sasula emisaala amasomero ago Kawempe Muslim Lubiri SS Naggalama Nabbingo n'agala n'amalala Kibuli SS muyina sasula sente ntono mitwalo 15 naye kimanyi musasula millions of money you are cheating Ugandans kankamalirize n'agamba nti bannaye n'ebyo babiganya abaana ba Uganda sente balemye okusoma nga mmwe mwennyini muzibba mubakaalamisa emisaala ne school fees katuleete amasomero agaffe nga amataka gaffe ebizimbe byaffe n'abasomesa nga ffe tubeesasulira kibayita seed schools mwenna abali temanya kigambo seed schools ekyo mwami Museveni government yakireetera mmwe naye kimanyi nti beewula sente okuzimba amasomero ago billions of money ezimu zitudde nga waliwo omuntu alina kusasula busasuzi sente ezo amasomero bagula amataka bagazimbeko akyokubiri ettaka eryaliguze miliyoni emu ne muli elevating nga miliyoni 4 munoonya okubba mu bannayuganda kati be bunenya Museveni ne mumaliriza nege muzimbyewo nga baleeta RDC Commission of Schools MP okugulawo obusomero obwo obulinga ebyumba by'enkoko ne mutaswala nga n'amafuta mwenna n'emmotoka ze muzze nazo zisinga ate value essomero lye muzokola ki okugulawo kankamalirize gwe mwana Peterson kamalirize tugende ku nsonga endala tubagamba bannayuganda nti mmwe mwennyini temumanyi ggwanga lyammwe n'abeenaaleemu bennyini tebakimanyi bulungi buli mwami Museveni na gavumenti ye nina omwami yankubiddeko ekiro yansanze nga ndi akawunga nga gwe oli akawunga tugende mu maaso akawunga nno emmere ennungi a lot of calories
ne buno bwolugezigezi mbuyitalia kamuna tunyo obuwalawala obugulu obwo mbute bulya kawunga no wanda buwo nabo buwe bukabuti magezi zero oyina okulya kawunga yakubiddeko ng'olya kawunga yansanze najja bwendi naneganya yakakugirako naawe nti ekiki ombadde nkugoberera ebyokulima biwagambye ngondi mutima nimugamba kale nenva ne kusomo gye nabaddeko omusajja yangambye ebigambo nti yatuuse n'akuba ne ku district ewaabwe eryantonde obadde abyenjogera bituufu tractor gyeziri nebamugaa gyeziri nga badde tebakimanyi nga yagala kuyingira bulimi bannayuganda tubagamba temumanyi na gavumenti birungi byekoze n'abo abalina obuvunaanyizibwa obwo bannyonnyola bunnaye beebase tova tusaawo ekitiibwa pulezidenti abantu bannayuganda ani yabajjako okumanya ate ani yakuba waffe fe ani yatuwa okumanya kati sitegeere kubanga bano bugamba abantu tebamanyi nti tractor eyina byekoze gwomanyi omanyi gomanyi nti buli district waliwo tractor zabwerere gavumenti muje budget ezaayita olw'okuba agaliwo ekitiibwa pulezidenti mmwe yateekayo tractor zabwerere muzipangise ku sente tone nnyo ogula amafuta na ka facilitation ka operator n'ateekayo ne district agriculture officer wabwerere amusasula gwogenda omubuuza seedlings oba ensigo ennungi obuwuka buno obuli ennyaanya ne buzitemanga zitandika buvaawa ddagala kiri tulina okukozesa naye gyali bamusasula naye okimanyi naawe wenyini tokimanyi ani yateekawo gap wakati wa ofiisi zino n'abantu zaani yagiggula nze okumanya gwe wakikola otya okuba nga obimanya nze ndiko omukire emabega nti gwe togulina bannayuganda tubagamba temumanyi temwagaana kumanya n'amatu mwagaggala temukola na research abantu toba tubagambye ab'opposition n'abo abakulu be tubadde tuwulira bonna bawa message nkyamu ovunaanyiza b'omubaka paalamenti bye bino byenjogerako kutegeeza abantu nakutegeeza gavumenti then n'abakozi ba gavumenti abalina obuvunaanyizibwa bwe okunnyonnyola abantu bwe bali ne offices ezo media houses zonna program bwana Peterson olina baganda naye okimanyi bayita program y'ensigo ennungi ku TV oyitawo n'ogenda ku Shibaholic I'm telling you n'abavubuka n'abaana bange mikwano gyange abasinga obungi program za gavumenti zonna ezina amakulu temuziwuliriza kati muli ku TikTok mukola challenges za kwefungula kwegalagala nabiki naye nga challenges z'okulima ennyaanya ennungi ensigo z'emmwanyi ennungi teri akola mu challenge are you getting me bannayuganda mulondawo ebyetalina makulu ne mubiwenya amaanyi ate byamagezi ne mubirikawo fenze ne byenabadde njogera byomanga biwadeyogera bye bitufu ne tebannonze kati onenyani gavumenti ekoze ekimala naye namwe munyinti muli ready ku district waliwo tuseke wamwe njagala betuvaana okwata essimu okubira district ogibuze wa tractor gyeziri n'omulimisi oba gyali naye nga bagamba munnayuganda olina okumanya obuvunaanyizibwa n'eggwanga lyo bannayuganda temumanyi ggwanga lyammwe abazungu bamanyi uganda n'okusinga mmwe abaganda mwena mwetooloolera wano ne mwogera oluganda ne mulowooza uganda eweddeyo ne muvuma buli muntu wali otambuddeko n'ogera waliyo district gye bayita Katakwi, Kumi, Kitigo, Mukabera, Maido nakapiripiti n'ebiriyo ebirungi ebiriyo eri abantu abali obunyonyi nga bo babyagala ne muddaano ne mubavuma ne mulowooza obutalya bunyonyi kitegeeza magezi mangi munnayuganda noonyereze gavumenti yo biki byeyina abantu b'enaale musabiriza champion mumusaba ne mwala musaba eggumba bakusabako naawe abantu b'enaale musaba mwami Museveni ne mulowooza mwakoze ebino biri mukole mulye ku ggwanga lyammwe tugenda mu bulimi ngenda kulima square miles 28 ezakasooli n'emmwanyi neyagale ffe abalabye ebirungi mwami Museveni katweyagale ne gavumenti ye ffe tulina kye twagala mirembe gino egiriwo ekyo kya bugagga kimala gavumenti erina tteekawo mbeera abantu bakole emirembe kati n'obuntu obutonotono ng'emisolo gino tubutereeze kyova tubadde tuzze n'obuntu obutonotono munakomera kooti omuntu n'abeera mu kooti myaka 10 musango kyogwo abalisenga bafudde tebafunye justice abaana bangi bali makumira okubeera abantu abangi kya mugaso mu nsi ezimu Canada eri mu kuyita abantu ab'omugaso okuyingira ensi yaabwe fe tulina bano human resource abavubuka n'abakyala ab'envavu babeera ku YouTube bamulimu nonsense abantu abali badde bali mu bulimi challenge ezo zonna zemukola muzikolera eri mu nnimiro bye tuproducing ffe bennyini tubyeriire ate tubitunde even regionally East Africa then even internationally sirabangayo mu Uganda alimye eka 5 za nnyaanya nze kitanga agikafuma Badru ekakiri ng'alima ekinene nnyo eka nenga mugagga ku kyalo kitegeeza ki obugagga obuli wano temubumanyi bwana Peterson nina ekibuzo kyembuuza omanyi lwaki Uganda bagiyita the pearl of Africa ekkula lya Afrika nkibuuza abantu bonna ne bakigwa nammwe abampuliriza
ekigambo kula lya Africa kitegeeza ki? The Pearl of Africa. Kanzire muli kumuzindaale nsekuulire. The Pearl of Africa kitegeeza ki? Uganda yokka yayitibwa Pearl. Pearl kitegeeza ekintu ekyomuwendo ennyo ekyebbeeyi. Pearl kabeera ka jewelry. Uganda erimu buli kya muwendo kyonna kutandikira ku mbeera y'obudde. Awo katuuse. Otuukidde ddala ku nsonga. Embeera y'obudde ya Uganda teri mu nsi yonna weefaanana. Churchill. Tewali mu Uganda mu nsi yonna mbeera ya budde ogenda gisanga kubanga tulina known seasons ezi mu abalimi. Mu abaavu abali eyo abajeerajeera abataagala kukola kuwulira. Uganda ina season 2 ng'osimba okimanyi nti leero kosimba enkya kkungula. Mu mwaka. Teri nsi yonna wekiina. Kitegeeza omulimu osobola okumanya nti ngenda kusimba nfune era basobola okuwola. Kubibadde bye tusimba bye tulima bigenda kumeruka. Uganda yensi yokka wonna osanga mu Uganda n'okwata ekijanja n'okisuula ne kimera agakatona mu ate ne kibala. Mu nsi okuva ebbombo paka Kitgum waggulu Arua byonna ttaka Jereere mwebase. Mwami Museveni bali mu kibuga. Mwami Museveni muli wano mujeerajeera. Abayindi Abachina balimye ggwe. Mbalaba wano mu Luweera bamulimye yenna Abachina. Kinavaamu Abayindi Abachina batumazeewo. Mwebase. Mwami Museveni akoze buli kimu kyonna abalage value addition. Twatundanga kasooli mpeke. Empengere tuzitwale Nairobi. Ku nusu 10. N'agamba nedda abantu bange nedda omulimu bamulyaza amanya. Value addition teri kutwala material na ya Uganda ng'ebyadda teri processed. Katutwala obuwunga tunde 13. Fene tunyirira ne tudigida. Fe muli emwekalakasa fe tuseka. Fe abaagala Mwami Museveni katumufunemu tweyagale. Gold. Twatundanga emitwalo 6 kitundu kilo. Unprocessed. Kile sawa ni ganti wewe Waganda. No more taking raw materials. Gold katumu refininga ekilo ya mitwalo 15 ejja $. Kiva mbabi bafere bakolo muli bafere teri mulimu gwokola n'ovuga bode tugamba gisule wojje tukulage bapangise ettaka butuli kuwola bakwazika ensigo government ku buli district. National Agricultural Research Organization nalo wanekawanda mwena muyitawo nga mulanga ata mulinga ensenene tebamanyi kiri awo bugagga obuli awo bagaba ensigo bazitunda ne ku sente ntono. Abalimisa amagezi gonna government yabateerawo ne machine lono mumufuna ku sente ntono. Bannayuganda mwebase. Hand tool farming okulimisa akasima akabindi akalimiro akakumbi akalinga emindi kakobota nedda tractor erima eka 10 edde. Bino byonna byenjogera abantu teri nababitegera kati abali abo abatinga bavula abam baga jako embweyo 7 ampuliriza tuli Radio 4 Radio 7 wamune Radio 8 ate Radio 8 yesibuka abalimye ya abebuddu tubagala nnyo bale kutuwuliriza. Honorable ensonga eyo nkulu nnyo tugenda kuwunzika nayo waliwo ebibuuzo bingi bannayuganda bategese. Njagala tumalirize Robert Kyagulanyi Ssentamu, Robert Kasibante, Franka Buliira, Mugisha Muntu bonna beemulugunya ku byabadde mu kalulu. Essaawa eno Kyagulanyi ne mmakage talimu yadduse agamba bamunoonya bayya amagye wuwe n'ebirala. Eggwanga lyogamba nti lirimu emirembe tulaba abamu beebunguludde amaka g'abalala. Kiki ekigenda mu maaso ekituufu gwe ku ndaba yeeyo ebintu? Nabagamba nze sirigoonya sirisekano lyaggwe muwanvu tuwulire ebyekibuga buli kamu nti nkoogerako omulimi aba n'obudde bwe butono siriwo okwogerera bantu naye ng'eyabadde omukulembeze nja kubagamba Mwami Kyagulanyi va mu mpuku jangu tukole akalulu kaluma. Kalulu ke kamuddusizza. Kalulu bwana Peterson kaluma katolo sara kali yenna kwe kaluma kade kasuubira okujjanga ku parliament kaleete emmere. Kazi wattu. Pulaani zonna zitwakubya na Uganda. Mye gwomanyi Mwami Kyagulanyi emirundi ebiri abadde amanyi ye Moses atwala baana Kanani. Omanyi okukubira saluti alo kiongozi ndio sisi wa jeshi wa Uganda anatoa oda kati byonna mye oli abadde amanyi agenda kubeera first lady.
buli balaba majereti nga adigidde buli omu akuba obufaananyi kati mye akalulu kaluma tubagamba kya bulijjo tugamba hard luck mwami Kyagulanyi jangu tukole ate ekirala mukulembera osobola okubeera Moses n'obaako wootuuka Joshua n'atandikira awo n'abongerayo yes obululubuluba zendiwa ennaku ennuma Salatolo yabadde asuubira ki Salatolo yadde abanyagira kusiba nga ali ku palamenti bwanywa kajuisa akalimu amata nga yakaleesi tasabiriza naye tekyasobose teri gwe banoonya nawulire bagamba maama Kyagulanyi babi teri mmere waka gwe Mr. Kampala veeyo gy'oli ogulire maama we emmere mu katale teri yali akubanoonya ate tebakkiriza afuluma tebakkiriza ayingira tekisoboka Museveni yawangudde nabagamba Tamega n'aluma ebyo yabimaze eddaalika tutegeka kati kudigida nze Kasa yayiseemu siina kye mwagaza nze emirembe gyokka gimmala ogaggawala era njaga kugamba nti kyobadde oyagala ayitemu ate ng'era akisaana ye yabadde asinga message ye nti wadde waliwo challenges buvunaanyizibwa bwaffe okumukwatirako ezo challenges zikole ki ate bano bawakanya obuwanguzi bagamba nti yabbye akalulu yakakuttemu nange navuganyiza ne bampangula ebyo ebiboozi by'okwekwasa byabaalemwa ne waaba yabbye yakusinza okubba kitegeeza akusinga mu competition omuntu obukole bonna bwakozeseza bakusinza ekitegeeza yabasinze mu byaddala ate neeri mukkakwatamu nawe n'abasinga buli kimu n'abasinga buli kimu akusinga era champion abakusinga lwaki sigo wabbye oba bakuwaana kitegeeza bulijjo abasinga naye ne message ye gyabadde awo abantu abagaba ne Uganda mukole mulime omusajja najja ne mu nnimiro n'abalaga obucupa ababanyankola aba basimanyi bwa western n'abagamba amata musobola okukola biscuits musobola okukola candies kye mu Luganda sweet musobola okukola bagia musobola okukola chocolate mu mata amata temugayiwa temugawanya na kulwala makebe excess bamufunyemu abanyankola aba western bali happy gwe era bamulonze 9 ku 10 aba northern batandise okukola the likes of lose ngenda kugaggawala emirundi 2 mu kisanja kino agakatona mugulu ekinaavaamu project nabagamba nze siri project byali byogerwa nti ojje mu Kampala kubako obululu bwotta enaremo esobola okugenda mu maaso negomba okuba project ani ataka kubeera project ya wakitiibwa champion mwami Museveni ani mbugwe toyagala ani ataka kubeera next to him that's the president of a country champion byonna betwererejja nabyo abitusinga 100 times okay negomba okuba project ya Fande Sale jjajja muntu nakugamba tomumanyi nange sikumanyi bakumteekako I wish nayo munoonya no bandi mutabani we nyakola DNA ewano abantu bagamba ndi project neta itamu kati sayiseemu gwoza bali bagalangwe nze ndi mukira tinsemba busembi nze nakuba mutwe nziko bali bidde bagamba nti project bandate kati nga nagudde bulijjo mugamba mu abatuuliza ndi project ya Fande Sale afande Muhoozi lwaki nagudde choka bagala project yabwe egwe tontegedde kidde mu kyenkubuziza mbubande esengwe luzingwe ngandi project yabwe nze nembera project yabwe siba nabano nga nererijja bwenti mbera mbutale eringa ndisa buti kubanga okimanyi kyaggwadda si kyaggwadda bambulala omanyi gokwera next to afande jajja muto nze nembera bwezi next kuye nga gawali ya myezi 3 bye nina sina kye nina. They are full of knowledge, full of resources. They are humble. Era mwe mwena babavuma buli omu kye wandiyagadde okubeera next ku ye. Ontegedde? Anye kali yagadde okubeera next ku mwami Museveni. He's a president of a country. Champion. Nembadde mbituteekako I wish afande Sale nkunoonya. Nange nkulabe kuba kunteekako nkunoonya. Ajjajja muto kunoonya. Afande Muhoozi nina ekifaananyi mu office ye abamawulire bajja baga no wonder oli baba waffe. Honorable lwaki internet yajiddwako nga tugenda mu kulonda? Ndowooza for national security kuba baba akajanja ke mwina ku internet nga kanji inciting violence here and there naye si ffenna tulinga kati ebinyonyi ebinyike mazzi tutuyongobedde gwe tewakoseddwa
zakoseddwa. I have to follow my country first. I have to be law abiding. Era ebirungi ebyavuddemu nze mbi welcoming kati sayise munagudde kubanga emirimu gyo oba kimu ku byakuleetedde okugwa kuba emirimu gyo gyonna obadde ogitambuliza ku internet kunoonya kalulu obadde okwo smart campaign nkakasa n'okukuuma akalulu adde olina kakuumira okwo ne internet nejjibwako netuga honorable kimu ku byakuleetedde okuwangulwa ne bakuyisa bubi nnyo bwe batyo nedda okujjako internet nobe bagijeko ebbanga tono nnyo tuwadiza okulonda kitegeeza benabulu abadde tebannakkiriza message yange babadde balina giwulira munaku 2 toyinza nga nti osoma nnyo ebyogenda okuyita obisomako olwo lwogenda okukola ki okola ebibuuzo that is jokale so nga tukugamba nti okujja kwa internet fenna kwayambye kuba national security first as patriotic Ugandans bajijjeeko kakati kalata abayiseemu abayiseemu bonga internet bajijjeeko bonga bayiseemu bo bayitidde wa sisi kyekyo kale ampuliriza ndowooza katugire mbwe katono nnyo tulabe kukuzeeyo abaana ku ssomero tekandikuwadde stress kubanga MTN school fees loan weeri okutaasa weefunire school fees loan egende butereevu ku ssomero ly'omwana wo olwo bw'eri ng'osasudde school fees mu buliwo nyiga star 155 star 8 olwo osabe school fees loan oluvannyuma osasule school fees era ojja kubeera omu ku abo abaneewangulira school fees omwaka omulamba buli lw'osasula school fees ng'okozesa enkola eya momo MTN mobile money Uganda limited elungamizibwa banka enkulu eya Uganda okuvuganya mu promotion eno kukakasiddwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Emmwanyi terimba erikola obugagga obw'ensibo tegekera obukadde bwo simba emmwanyi oteekereteekera ebiseera by'ebyo mu maaso. Julita Coffee Works Limited ye kampuni ekulembedde mu kulima emmwanyi mu nnima ya commercial coffee farming. Balina obukugu obw'enjawulo gw'alina ettaka eritudde. Julita Coffee Works Limited egenda kuyambako okuteekako emmwanyi ezirabirire okutuusa ku makungula g'osigala ekkola mirimu gyo ng'ojja kulambula bulambuzi. Ekyo si ky'obadde oyagala yango wakomba Julita Coffee Works Limited bakulimire emmwanyi bazirabirire okutuusa ku makungula. Basange Wakiso ku Hoima Road ku kizimbe okuli Centenary Bank. Essimu 0787 97 noti 7 oba office line 0200 99 n'ettaka likwasa aba Julita Coffee Works Limited. Otegekera ebiseera byo eby'omu maaso. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and malty flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Okay, atuuliriza ku Radio 4 or Radio 7 ne Radio 8 webali nnyo balire ddala kadde katambula obula nga bwe nkutegeezezza nti waliwo baganda baffe bali mu bitundu eyo ebyenjawulo abagenda maaso n'okuba nti balondoola ebyokulonda. Shivan Auma ono mukulu kale ndi mugezaako okunoonya wano Shivan Auma okuba nti atubuulira waali embeera eyimiridde etya tulabe embeera nga bweyimiridde. Kale nga bwe nnoonya Shivan katufune ku batuwuliriza tulabe engeri gye tusobola okukwasaganyamu ensonga eno. Hala munange we bali kuwuliriza bale kuwuliriza nze bampita Ssenyondo Robert Muvakoch esebo mukulu Luzzi mulamusizza nnyo Abulamu esebo alina trend gye yaleeseewo lwakuba bye yali ayogerako nga abyogerera mu Uganda ng'ate alinga ali e Bulaaya nga tajjukira nti mu Uganda. Uganda tukwagala ojjo wansi otufaanane era bw'ojja n'otufaanana tumanya nti ojja kutegeera bye tuliko.
kati saawa zino bw'owuliriza Luzzi by'ogamba nze nkulabira ddala nti wali oyagala gundi Luutwe kutwala ewa Museveni ne Ssale nga bw'obagambye ne Muhoozi kati ate ffe eno wansi otusuule era kati ekyo kyatukola bulungi Koogwe kubanga olabise obe omunoonya tegeeza wali oyagala tuyitiraku ofuuka eddaala tutuuka eddaala gw'ogenda eri oyiseewo ebibyo ebyobufuzi bwe bityo twabigoba twagala omuntu ojja otegeera ebizibu byaffe bye tuliko bw'oli ku kyayiwo ne mukyalawo tetuleke ze muva kwoki. Honorable omusajja omuwulidde muddemu mwana okule ngende wa Shivan bantu wali bafudde eddaala ekisooka yalabika tamumanyi era oba oli awo lwasoose okumpulira njala kumugamba muva kooki eyo si ewava Matyansi Butyamba enfa ya Matyansi Butyamba neggoloobo Matyansi bwe yali ava kooki Matyansi yalina olugezigezi nga tawulira niwanda bamusalako amatu bwe muba mwogera ku leediyo wano bannayuganda twabagaye ba mirundi ebiri waliwo omuntu ng'awulira byenjogera ye yali byogedde ebyo byenjogera owuliddemu eby'omu Amerika bwe njogera ku makomera neetaaga musisinkana ambuulire ebiri mu makomera mu byenjogedde biraga nti simanyi bantu bye bayitamu nakugamba nvuga emmotoka ezisuka 10 nga zange ne loole ne traka n'ebirala mwami Sale mba mwagazaaki mwami Museveni mba mwagazaaki kati abo be bantu abawa message enjamu abaana baffe boogeza bukyayi fitina n'ensaalwa mwama muva kooki sinze eyaleeta ebizibu ewuwo ayina ebizibu enjogera gyayogeramu yansaalwa katufune ku Shivan katono Honorable atubuulire embeera nga bweri. Shivan awuma wanje mukama wange embeera eyimiridde etya wuwooli? Embeera abantu bakyamuse nnyo era beesunze nnyo okulonda ssaawa zino ndi ku reportinga live Mutungo ku Eliona ekisaawe era we tutegedde nti bali mwezo wagenda okulondera naye ndi wano n'abantu ab'enjawulo mbaagala bayogereko eri abantu batubuulire ki ekigenda mu kusaba okwaniriza oli live ku Radio 4 amanya gaffe ne update. Erinnya Ssenyange Gerard omulonzi wa zooni eno namba 4 mu Mutungo mu Nakawa division. Tuli mu kulonda naye abantu tebajumbidde kulonda olw'ensonga nti okulonda okwasooka kw'aba pulezidenti ne ba MPs kwabanyiiza balabika tebasobodde kulabika lwa nsonga okusinziira nze ku kyemmanyi wano ku zooni yange eno we tulondera tubeera wano abantu 10,000 naye kati abantu tutuuse n'okulonda nga ba witness obanoonya tebalabika. Tugenza otuuka wano nga ba agenti basinga abalonzi obungi era nakati bwe kikyatambula bwe kityo mpola mpola. Embeera ye yeetyawo omuntu wakubuuza nti ba security bali friendly, how is it moving in your own terms? Tewannabaawo kuba kasambatuko konna naye olumu bijja nga bivudde mu bannaffe abeesimbyewo okugeza ng'abooludda oluli mu gavumenti bateekawo embeera yonna eraga nti abali ku ludda oluvuganya bo balina kusigala nga bavuganya wabula nga tebakolerera kuyitamu. Kale weebalere nnyo weebalere ddala. Kamba twaleko ew'omwami omulala era nga his an election observer nga wa National Unity Platform amanya anejo sinzite. Erinnya Kibirige Kasim nga ndi mulonzi mu zone 4 Elion Playground. Taana apo ntono nnyo abantu tebajjumbidde balinga abatategedde beetaaga okuddamu okujjukiza ku mpewo bajje balonde abakulembeze baabwe abanaabakiikirira ku City Hall. Embeera nzibumuuko sayiti eri egezaako okubeera ng'etufutyanka naye naffe tutaddeko amaaso tulaba twegendereza tulabe nga tewaliiwo mbeera ndala yonna ebeerawo. Kale webale nnyo. Okay. Eyo ye update gye nnina ssaawa zino era njabeera nga mbaweereza
paka bali mwezo wanatuuka n'abalala nga wembireeta live ku Radio 4. Kale Shivani webali nnyo webalire ddala. Honorable. Ebifa mu field by'owulidde waliwo omukulu aleewa Lukwago naye tugenda mufuna mukaddako ndowooza katuwumbe Honorable. Nga tuwumba tulowooza muva coach Matiansi Butyamba. Tubagamba mu abakulembeze naddala abali mu Central n'abantu mwenna buulira abantu baffe bituufu. Obusungu omuntu bw'ayina ku mwami Museveni ne gavumenti bwe mbadde nsomesa talina kyayizeemu oyo kati nimba omugamba ki kati n'omugamba nti gende coach ku district olabe tractors ziri kyekiri kye twogeddeko nti abantu waliwo yabakweka okutegeera n'okumanya ebituufu eri abantu baalinawo baalookingira message yabagendamu abantu bennyini nakubuuza nze ani ya unlocking ekikunyiiza otuko kugamba mbunze mbadde nze ku madaala mwami muva ku kibuba tumumanyi nina hama 2 hama Range Rover 4 nina tractors ezisuma omusenyu amayinja ndi mukwale ndi mukulima kasoli square miles musanvu ine kinjogako takimanyi ani atali yagede kuya next ku genocide naye obeera naye ngukula ki muba mugendayo kusabiriza nze mbasigenze kusabiriza ani atali yagede kuya next ku mwami Museveni akajanja akabali toyinza nga nti ani atali kuya next to president mbunze najja mnonye kubo goza saa mwetaaga nga mwagadde nze nina na award ya jimpa saagisaba yakola bannayuganda mukole okola ki kale obuchayi n'ennaku gy'oyina kuyonka obutaaba n'okugga ng'akabwa akabbi kiva mu ntogeera yo na ndowooza yo it is by choice mukakane tusonyiwagane munoonye amagezi mikwano gyammwe be bani mwebuuza ku baani bye mubiyina bye mumanyi bye mwogera mu bijjawa mwami muva kkookyo tuswazizza noanda uyinza okuba wadde wagira na mwami Joffe gumo mwamukubizza n'akalo awangaali saabasajja Honorable obadde nnyo balire ddala kaddeko otuwadde katusubire tujja kweyongera okufuna ate lessons endala class etuule bantu bategeere kiki bateekeddwa okukola nze Kagogwe Fulgencio Peterson mbadde ne Honorable Abraham Ruzi